Mukanyomero kaffe akayiga amateeka ke tukutuusaako wano ku Delta TV buli lwa Sande. Olunaku olwaleero tugenda kunnyonnyola ku mateeka agafuga enkuŋŋaana. Mu kaseera kano munnamateeka Kyamimu Malende agenda tunnyonnyola ku mateeka ago. Ye abaffe lwaki gavumenti yavaayo n'amateeka agafuga enkuŋŋaana? Kituufu tuyina amateeka agafuga enkuŋŋaana mu Uganda. Nenga erisinga okuwulikika ennyo n'okumanyika erya Public Order Management Act eryayisibwa emyaka ekitali gya wala nnyo ndoza gwabadde guno ogwa 2013. Kaakati kituufu amateeka ago oba etteeka eryo ekigendererwa kyalyo tekyandibadde kibi, kyali kyageza ku regulatinga public meetings oba enkiiko zonna eziba zigenza okutuuzibwamu ezituddemu abantu nga balina ebirowoozo bibakubaganya naddala maybe ku mbeera ya gavumenti bwetambuzaamu emirimu n'okola nti ebirowoozo byabwe bikola ki bitambula ne bituuka gye byetaagisa okukola ki okutuuka. Era maybe n'okugezaako okuyamba okutebenkeza nti bano babeera balina olukiiko lwabwe lwonna ne bakoze terutaataaganya balala bataluyingiddeemu. Ate n'ekirala nti abataagala kulwetabamu tebakakibwa kubeera nti bakola ki balwetabamu. Kwegaba lubeere nga olukiiko lubeeramu bonka abaagala oddubeeramu, poliisi ng'ezze ne bawa obukuumi ne bateesa ebintu byabwe ne bavaawo ne bakola ki ne bagenda. So mu regulation eyo tekyandibadde kibi. Kye twafuna nti unfortunately yadde ng'etteeka eryo ffenna bannabiganda twatulowooza nti lireeteddwa mu mutima mulungi naye ate lifuuse lya byabufuzi nnyo. So nze naawe atulaba ffenna tusobola okulaba nti etteeka lino kati liriko bannabyabufuzi be ligasa nti abamu balikozesa okubeera nga bati balina bakwatagana nabo balemesa bano. Kati etteeka ne liba nga liringa eryaluuzinga amakulu, liringa eritakyali ku mulamwa